Obujulizi maanyi agasiikula abantu, agasisimula abantu okunoonya n'okussaamu ekitiibwa Kristo. Kituyamba butajja maaso gaffe ku Yesu Kristo. Okujulira Mukama kabonero akalaga okwagala. obujulizi butegeeza oyo akola ebyewuunyo ebyekisa. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Awaanidde okuyitimuka wonna. Kulamusizza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN. Nebaza Mukama olw'omukisa gwatuwadde nate olunaku olwaleero okubeera ku program Julira Mukama. Ate nebaza Mukama olw'ekisa kye kyakuwadde naawe okubeera nga oteze omukutu ogwa 3ABN. Eno ye program Julira Mukama. Program bwe tuweerayo obujulirwa bwaffe olw'ebirungi Mukama Katonda byatukoledde. Mako Essuula 5 kansome akanyiriri ake-19 okejja kutandikira nako 18. Bayibuli eyogera nga egamba nti awo bwe yali ng'asaabala mu lyato oyo yaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye n'atamuganya, naye yamugamba nti genda mu babo eka mu babo obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byakukoledde ne bwakusaasidde. Mukama waffe Yesu Kristo mu butuufu atukoledde ebyawagala, atusaasidde mu bulamu bwaffe buno, kubanga ekituufu kiri nti Bayibuli egamba nti embwa ennamu esinga empologoma efudde. Oli ne bw'abanga abadde bulungi kyenkana ki, ne bw'abanga mutuukirivu kyenkana ki, oluba okusirika bw'ati n'ava mu bulamu bw'ensi eno aba takyalina makulu, kubanga talina kayinza kwongerako yadde okuggyako ku ebyo bye yakola oba ebyo ebigenda mu maaso mu nsi. Era Bayibuli etugamba nti abafu tebalina kye bamanyi. Kale n'olw'ensonga eyo ffe abakyali abalamu tulina ensonga ey'okugulumiza Mukama Katonda waffe, tulina ensonga ey'okumusinza, ate tukyalina omukisa ogusobola okudda gy'ali bwe tuba nga tuvudde ku Katonda waffe mu makubo ge amagolokofu. Kale n'olw'ensonga eyo program Julira Mukama ekuweereddwa gwe nange okubeera nga tujulira ebirungi Mukama waffe Katonda byatukoledde, byatukolera ebirabikako ebiteegaanika n'ebirala bingi byateeseteese okukola mu bulamu bwaffe. Kale n'olunaku olwaleero tukwaniriza era tukomyewo nate n'omulangira Walugembe Isaac, omusajja olina ebigambo bye watugamba mu programu ewedde ebyankwata omubabiro, n'entegeera ekyawandiikibwa ekiri mu Mubuulizi Essuula ey'10 olunyiriri olw'7. Bayibuli egamba nti nalabanga abaddu beebagadde embalaasi n'abalangira nga batambula ng'abaddu ku ttaka. Omanyi omulangira Walugembe okukulira mu mbeera ey'okunyigirizibwa naye nga mulangira era ng'erinnya omulangira Walugembe alirina. Ate ng'ovudde ku kino ekyokubeera omulangira wano ku nsi, tuli balangira ffe abaana ba Katonda. Tuli kwegamba ffenna bannannyini nsi eno, naye ate ensi yawambibwa. Kati omulaba ate n'abeera nga yagyeyagaliramu kwegamba agezaako okutulaga nti tetulina makulu. Waliwo n'ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Zabbuli Essuula nebeera yabiri agamba some trust in chariots and some in horses, but we will remember the name of the Lord our God. Abamu beesiga mbalaasi, abalala amagaali, naye ffe tuneesiganga erinnya lya Mukama Katonda waffe. Kale n'olw'ensonga eyo ndabira ddala nga ebyawandiikibwa ebyo byonna biri mu bulamu bwo bituukirira. Weesiga Yesu Kristo, watambula n'otuuka ekiseera ng'osuubira nti taata anaakuyambako, ate ogenda okusinkana taata ate nga naye embeera si nnungi. Lamusa ku mulabi waffe. Omwagalwa atulaba ku 3ABN TV, tusanyusa okukulaba mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda akulabiridde ate naffe atulabiridde, erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Katuwe essaala eggulawo katusabe. Ayi Katonda kitaffe obulungi,
katonda waffe atwagala ennyo eyatutonda era nga tetulinayo katonda mulala yenna okuggyako ggwe. Mukama tuli basanyufu nnyo era tusiimye nnyo nnyini olw'omukisa gw'otuwadde nate okulabikako mu puroguraamu eno olunaku olwaleero. Tusaba Ayi Katonda waffe ebigambo by'akamwa kaffe n'okufumitiriza kw'emitima gyaffe bikkirizibwe mu maaso go, ogulumizibwe mu masekkati gaffe era otenderezebwe emirembe gyonna. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe tusabye. Amiina. Amiina. Omulabi waffe tugenda kuwumulamu katono nnyo bwe tukomawo aho wennyini we tugenda okutandikira mu puroguraamu Julira Mukama Katudde. Twebaza Mukama ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bedrest taliino. Abamu senga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulamu oli wakati mu puroguraamu Julira Mukama n'omwanjuzi wo Dembe Herbert baakazaako erya Ssekanyumiza naye nkyebaliza Mukama kubanga mpadde omukisa ogw'okubeera nga njogera naye ate ng'ebigambo byange nsaba Mukama bibeere nga bigulumiza linnya lye. Agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo. Nate tulina omulangira Walugembe Isaac ng'atulombojjera olugendo lwe olw'obukristaayo. Yesu Kristo gw'amusaasidde engeri gy'amukozeemu ebikolwa ebyamagero n'ebirala bingi nnyo bye tugenda okuwuliriza. Nsaba Mukama mubeeremu naawe kyogenda okwetwalira kabe kasinge ekiyinza okunnyulula oba okusitula oba okusiipuula naawe oweereze Mukama waffe. Mr. Walugembe Wanjitaale. Lutwasembayo omulundi guli Essewo ng'otulaze bw'ogenze n'osisinkana kitaawo akuzaala nga ntuuse eka n'otuukira ddala eka mu luggya eka n'owulira emirembe n'owulira essanyu. Weewaawo. Kati awo wennyini we njagala tutandikire. Otuuseeyo okuluubirirwa okuyaayana kw'omutima gwo okufunye. Nkufunye. Kyali kiwedde. Tekyaggwa. Sitoola etandika butandisi. Tekyaggwa. Otyo? Natuuka ewaka nga ewaka abasajja n'abakyala bakristu. Bakristu. Kitegeeza ki ekyo? Abakristu abakkiriza abali mu Catholic Church. Babayita bakristu. Ekyennaku nasanga jjajjange Benedicto Juuko nga yawummula. Naye nga jjajja mukyala waali Nakawungu Desiranta newankubadde naye yawummula. Nanjagala nnyo kubanga ekituufu banjagala ewaka. Omwana eyali azaaye nga leero ali waka nenfuna ku mirembe. Kati ekiseera ne kituuka munnange jjajja wange naye n'alwala naye ye yalwala wendi nenfuna omukisa ogumujjanjabako omukyala ne tugendangako mu ddwaliro eyo baliyita Gombe Hospital eri awo mu Ntambala ng'oyisa ekibibi n'otuuka e Gombe ne tumujjanjabako bambi n'abanga atereeramu ate n'akomawo ewaka. Kati mukomawo ewaka yabeerawo ndowooza weeks nga 2 jjajja oyo n'awummula. Naye waliwo kye nali simanyi okusooka olw'okubanga nali nkulidde mu Western nga okwabya ennyimba enkiwulira nga nkiwulira naye nga simanyi baabya biki kiki kye baabya nga sibitegeera bulungi. Kakati jjajja nga amaze okuwummula navaawo kewaka nenzija mu kibuga ntandika okukola kubanga
tandika okunoonya ku ssente siriya fo wagimala kati otuuse eka jjajja awumudde kati oyagala kuddako mu kibuga njagala nnoonye ku ssente nga kiki ennyo eka nga teriyadde teri ssente ssente ng'ewakasi era nga zikyaliza nga kwetakulira kaakati ntuuka mu kibuga ntandika okukola nina kampani gye nasookeramu okukoleramu yali eyabatunda plastic obulango twabuuliranga twagala ba reception baki kati ng'okutuukayo osooka kutunda flask amagiraasi biki plastic nawe watuuka nabitundako natuukira Mpererwe natuukira Mpererwe kampani yaliwo bagiyitanga Cairo Youth Investments kati Mpererwe eyo gye nabeeranga nga bwentunda era nina muganda wange wano Robert akolera wano mu Avento netwesanga Mpererwe eyo tubeere eyo nga tusinza ku kyakyawo nga yasinza Kanyanya nye naye nga tuli ba Luganda era gye twamanyiganira nga ndi mu kutunda plastic kakati tuba tukyali eyo ne bagamba ne bankubira essimu Walugembe tugenda kwabya lumbe lwa jjajjaawo jangu nze saabimanya saabimanya ngamba kangende nabe we babyo olumbe ntuuka ewaka lwali lwa Friday baali bakulwabyo oba ku Sabbiiti ekiro nga bukya Sabbiiti kati ndaba olumbe oba luli mu bbaluuni oba luli mu ki nga nnoonya engeri gye baabyamu olumbe nga sibitegeera tuba tuli eyo ekiro mu ttumbi nali neebase nyempulira nga batandise okwolobya obuyimbawo ne bayimba obuyimba obumu sebujjukira ne bava mu nju bagenda bakaaba nga bwe gwali nga jjajja afudde wali wayiseewo omwaka mulamba ne bafuluma bye bafulumya oba baali basibye biki sibitegeera kuba nze saatwala na budde ku byetegereza ne bagenda kiro ennyo mu ttumbi eyo ne bakomawo ku makya kati enkeera yali Sabbiiti Mukama yansaasiranga mu kika ninayo taata wange taata muto Ssaalongo Daniel Kiyimba gyali nga mukadde wa kkanisa era ye omu ku bakadde b'ekkanisa y'e Kabasanda SDA egwa mu Mpigi district ey'ekkanisa kakati nga twasisinkana kati oyo nga gwe mpulira ate kati nga taata nakibinga nzaala nga ye abeerayo olumu n'avaayo mu church mu SDA ng'abeerayoko ogenda okuwulira nalabiseeko ennamboole mu kusaba twabaddeyo okusumulwako nze munange weebale kubeerayo naye nga si mukwafu nnyo kati nga taata Kiyimba yaliyo ye mukadde w'ekkanisa kati nempulira presence ye mu bulamu bwange era nembeera nnyo nemweyabiza nnyo kubanga tusheyalinga okukkiriza kati ng'ewaka ye mwana gwe bagambye yeewaggula n'agenda mu SDA ate nange omuzzukulu nzize ndi wa SDA kati koolo ku Sabbiiti nga bukedde mu kwabya olumbe nyambala nali nyambadde bulungi nga nkubyemu esuuti yange ngende mu kusinza senga kyava ngamba gwe Walugembe konze wange bali mu kwabya lumbe lwa jjajjaawo ng'oyambala masuuti ogenda mu kyaki neŋŋamba bannange nze leero lwakusinza naawe okimanyi ye bw'ofiirwako Sabbiiti emu yokka n'otagenda n'obeerawo wano ne banno tubeerawo wabaaki konze kaŋŋende kati ngenda okutuuka ku kyaki nga ne taata ye baamuwanda muliro oyo yatuvaamu musiru biki ye takuŋŋaana era ye ne kulumbe teyalinnyawo yadde kyava ŋŋamba mwana wange ovuddeyo kubanga ku kyaki no natuuka nali naakatuuka nasanga bali mu lesson naye nansanyuka nnyo okwo nagamba ovuddeyo owaganyiza n'ojjako nze anti nze saabitegedde bigenda mu maaso sandize mu ebyo mulumbe mbunazze nagamba mwanange nze sirwakuba nkuze bandibadde banzaalukuka dda biki naŋŋamba naye nsanyuse nnyo webale kuvaayo era taata wange oyo ye mu Advent gwe tusheyalinga okukkiriza ewaka n'okutuusa kaakano kaakati awo ne tusigalawo nga tuli nnyo ba mukwano ne taata wange
naye ng'awaka bakuwanda lulusu ng'ewaka tebampanda nnyo lulusu naye nga balabanga abayisizaamu nnyo amaaso. Kakati nga tukuŋŋaanye bagamba munnange ebintu ebimu ebyennono n'obuwangwa obw'abalangira n'abambejja biteekeddwa okuteekebwamu ekitiibwa. Konze kale naye ate waliwo ebitasaanidde oba olyawo ebikolayidinga n'okukkiriza kwange. Kale singa ndibimanya sijja nakubatawaanya kujja nti ate nzizeemu yasigaddeyo asinga. Ne tusinkana bulungi nnyo olunaku olwaddako kwali kumanyagana tutuula n'abooluganda ne tumanyagana. Actually lyerimu ku ssanyu lye naakafuna mu bulamu okumanya abantu bange. Nakula sibamanyi. Kaakati nenvaayo nenzira mu kutunda plastic empereevu. Ne tutunda plastic. Katonda eyanzijayo mu plastic naye yalina ensonga. Lwali lugendo luwanvu kubanga otandika ojja kutundayo weeks 2 tukuteeke mu office. Natunda plastic ndowooza gwali gugenda kwera mwaka. Buli lunaku ng'okeera n'ofuluma n'ogenda otalagga ebitundu bino kabulengwa biki wano mu Kampala sinnawe simanyi ndowooza okugyako ebbanga lyendudde nga mbivuddemu nyinza okuba neerabirayo bwerabizi naye nga ebitundu byonna obituukamu bwe kaba ka baketi nga ka 2,000 bw'okatunda 2,000 olinako 3% ku ssente z'otunze. Total money gy'otunze ofunako 3%. Katugambe otunze like otunze emitwalo mu bintu byonna bye bakuwadde otunzeemu emitwalo nga 6 5 kati kweja 5 ogenda wali bo be bamanyi bwe babibala obeerako ne percent ebeera 3%. Kati nga bajja recordinga wali okanya kutunda bw'otunda obwo obusente bukuyambako toba tosasulwa musaala okutuusa ng'oweereddwa omulimu. Naye ng'okufuna omulimu osooka kutunda bintu ebyo okumala ebbanga ate nga kuliko n'ebyokuyiga. Oyigiriza banno twakeeranga ku makya ne tubeera mu ssaako bwe tutinga bwe tuyimba bwe tukuba engalo tubeera nga bamucaka bwe tubuuka bwe tukkirira naye ekiseera kyatuuka kubanga Mukama yampa omukisa nina ekitone eky'okuyimba. Nnyimba nsobola okuwandiika ennyimba emizannyo n'ebirala. Nalina kwaya gye natandikiramu mu kyalo ewa maama Nakate nga gye nnyimbiramu bagiyitanga Breast Angels Choir era kwaya eyo ne leero gyeri. Naye olw'okubanga kyanimu twatambulanga ogendanga mu efforts kati navuddeyo mu kyalo bankubira essimu tulina effort eri Kalangala nga nina okgenda. Effort eyasookera ddala yali yemutukula eri ku boda ya Tanzania ne Uganda ne bampita negatte ku kwaya tugende. Wali wabulayo weeks 2 manager ne mugamba sebo ngenda mu effort naye ngenda kudda mangu. Oluvannyuma lwa weeks 2 yali ya weeks 2 nembeera nga munnyonnyola nagamba ojja genda ekiseera kituuso ojja genda munnange ekiseera ne kituuka omusajja amasimu n'atandika okugajjako n'atandika okumbuzaabuza ntandika ne mugamba nze ngenda kubanga nakugamba nentambula ne ngenda mu effort ne tukola effort bulungi neggwa. Effort eyo yali ya byafaayo kubanga ne Katonda yatukwakulayo bukwakuzi nga omuntu waliwo omukadde gwe twasanga asusa ebijanjaalo ebikalu ne tumukubirako ne tubikuba tuba tukyabikuba mutabani we najja n'atubuuza tubikubira ki n'agamba tumugamba munnange tuli mu kuyambako mukadde tumusanze asusa ko ye kale kanzije yagenda ofuluma mu nju n'ejjambiya ne tuteekako tuba tukyali awo tugenda twalina omusumba Kafeero Samuel kati ye musumba w'esseeta wagundi ali Samuel Kafeero ali nga tonatuuka Kayunga waliwo Kayunga k'Ebugerere waliwo district ey'ekkanisa Ndese kati ye musumba w'Endese
tugenda okutuukayo nga naye yasimatusa abasezi misana ttuku babadde baagala mulya kati tugenda okuva eyo mu effort nga nasazeewo ne ŋŋamba kaŋŋende empeereze omulimu naagusanga kubanga nali navayo mu kutunda nga nasummuusibwa kati nga mpeereddwa ofiisi naye olw'okuba nti baateekangawo obukwakkulizo twe tetunyumiza katonda wo bikinange ne ŋŋenda n'obusungu ate nali mbabanja nga mbabanjamu nga tebampa ssente ate mbagamba ogenda okuweereza balyawo beekwatakwatamu ne ŋŋamba ye n'okubabanja mbabanja kaŋŋende nagenda okudda nakimanya nti omulimu sijja gusangawo kubanga waliwo obutakkaanya wakati wange ne branch manager yaliwo era olwatuuka ne bamugamba Isaac atuuse n'abagamba mugamba apaakinge agende bwankubira essimu nange ne mugamba tofaayo nze kindese sikubeera wano nange nze kupaakinga ne mpaakinga ne muviira naye nga sirina gye ndaga sirina we nsuubira kusula sirina gwe nyinza kugamba ne ŋŋamba kati kwekaza naye ŋŋenzi kati waliwo omukyala mukwano gwange actually naye abeera maama wange kuba beddira nte abeeraawo kyengera twali tuyimbye naye maama nabakoza Esther mutumira nnyo kati ali nabbingaawo kati ntuukayo ne mugamba maama bangobye ku mulimu ate saagadde kubalaga nti nange kinnumye nange neneeragawo gamba nkuviiridde naye sirina gye ndaga ne tubeeraawo ewa maama ekyengera nga mukazi wattu naye single mother alina abaana be sikola lwenfulumyeko okunoonya 10 oluusi osobola n'okunoonya n'otakifuna ne tubeera waawo nga embeera yakweyiya ne twebeerawo mpolampola nga bwafunayo 10 tukigabana nange bwenfunayo ne tubeerawo ne maama wange mpolampola Mukama n'atusaasira embeera ng'ekutte okubonaabona si kufa okubonaabona okw'obulamu bw'ensi eno tekwenkanankana na kitiibwa kya Katonda kigenda kutubikkulirwa kale singa oyita mu kusomoozebwa naye n'otegeera Katonda kibale nti oli muwanguzi nsanyuse nnyo okuwulira nti nno oyita mu kusomoozebwa mutetenkanya kyokka mulangira ensonga lwaki twatagidde ku luli olunyiriri olugamba nti nalaba nga abaddu bebe bagadde embalaasi ng'abalangira ate bo basambulira ku ttaka agulumizibwa Mukama waffe Yesu Kristo bwe tukomawo awo wennyini we tugenda okutandikira wano ku 3ABN TV program Julira Mukama tovaawo. Ku 3ABN TV kkiriza gonda Katonda atuyisa mu mbeera zonna zetuyitamu tusobole okukula mwe tuyigira okwesiga Katonda naye Mukama yatulekera okwesalirangawo obutagenda mu ggulu kusalawo emirembe essanyu wakati ensisinkano ne Mukama bw'oba onaava mu kubeera sapulanta obeere Israel the blessed bintu tetuteeka kubifuna nga tuyita ate mu kumenya biragiro binamateeka tuyiga okubanguka mu byawandiikibwa gamba ng'okutukuza sabbiiti ng'etteeka bwe riri okwagala abatayagalikika 3 paka ssaawa 4 ng'eddiddwamu ku sabbiiti enkya nange Yonasaani Matovu munnagomba lesoni wiiki eno katuyigire ku bigere bya Kristo. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulako oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV era nga mu studios tulimu ne omulangira Walugembe Isaac. Mr. Walugembe oli musajja atobye ng'enjogera y'Abaganda bweri musajja atobye n'obulamu bw'ensi eno
kakati mbadde njagala otubuulire engeri Mukama waffe Yesu Kristo gyakuvubamu n'onyweza obulokozi. Watandikirawo n'obatizibwa, okubatizibwa kukujja ddi, era ddi lw'ogamba nti Yesu Kristo kaakati kaŋŋende nkuweereze? Maama wange ng'amaze okuwummula nakiza Florence, nali nkyali mu town myaka nga 8. Nga bw'omanyi abaana abato babeera n'obuzeezize. Naye ku buze bwe siyinza kwerabira, nalina akaze kamu nga nsunguwala mangu. Ekyokubiri nga neemakula. Okwemakula okubba omukono omuwanvu. Omukono omuwanvu. Nalina ticca wange yakayitanga pickpocketing. Otyo. Kakati maama nga amaze okufa, waliwo olunaku lumu lwe siyinza kwerabira. Nali ntambula nva ku ssomero. Kawungeeza awo twayitanga mu katawuni, ng'essomero lyaffe baliyita Mpumude Primary School. Nokkirira bwoti ng'oyita mu katawuni oddeeka mu kyalo. Ekyalo nga bakiyita Bikokola. Eyo munda nga Bikokola. Kati lumu baba bantumye ekibiriiti. Nzija ntuuka ku dduuka. Mu biseera ebyo waaliwo buno buchewingamu obwalingako obufaananyi bw'abazannyi. Bigigi. Bufuutubolo biki, naye nga kuliko obufaananyi bw'abazannyi. Kati nga tulina nga bw'ogula seeti oba oyagala ogijjuze. Ndowooza abatulaba bo babitegedde. Kaakati ng'oyagala bw'ogula seeti ogijjuza obufaananyi bw'abazannyi ng'erabika bulungi. Okulaga nti wabuliira ddala oteseemu ssente. Kati lumu ntuuka ku dduuka olwo nsabe ekibiriiti. Musajja atunula eri okugyayo ekibiriiti mu madaala. Nkwata omukebe gwa bobogamu oyo. Nguteeka bwe nti nalina ogusweta gwange gwa kikofiira bwe guti nga nagwo guwanvu bwe guti ne nguteeka omwo munda. Gwonna omukebe ogenda ogulya. Nampa ekibiriiti ne ntambula. N'atategeera nti omukebe teyakitegeera. Otyo. Kati ndowooza oluvannyuma lw'akabanga n'akitegeera. Agamba omwana yakava wa n'abeera wa? Omwana abeera eri sayidi zeeri n'ajja n'anteega. Kati okutuuka ewaka ntandika okubugaayagaayamu awo, seeti nagipiininze eddayo neerabika bulungi. Kati maama ŋŋamba ate weerabidde, kati genda oddukeyo oleete omunnyo. Nga naye edduuka eryo lyeryokka eriri ku kyalo, eriri ku kitundu eritunda ebintu ebyo bwe bityo. Otyo. Kati nga waliwo akalala kaakatandika ne ŋŋamba ino sijja kuddayo. Kampite wano ngende mu kaduuka kali muzeeyo omunnyo. Kumbe omusajja yatweze wennyini ku kkuba ali awo atudde, oba yali ateeze nze oba yali ku birala. Agenda okulaba mpitawo n'omusweta gwange n'ankwata. Ne bandeeta ewaka. Maama neyeegayira kati borogamu wazitadde wa biki? Ne mbijjayo bwali busigaddemu ne mbumuwa. Maama oba yasasulayo 3,000 bambi ne babutwala. Kaakati ekiro ekyo maama n'antuuza n'aŋŋamba, Walugembe konze wangi, maama wo yafa. Konze nakimanya. Naye yafa mukazi Mukristaayo. Era awummulidde mu nfuufu eyo alinze olunaku Mukama lw'alijja. Amugye mu ntaana ye. Naye kyensuubira kye yeegomba okulabako okusooka yeggwe. Konze ye. Naye ate ng'oli mubbi tajja kulabako. Ne mu ggulu togenda. Mu kkanisa ng'olwo abantu batandise okundabamu obuvunaanyizibwa, natandika okukulembera Sabbath school nga ndi muto. Kuba nalinga mujagujagu, nasomanga ebitabo nga nayigadde okubisoma nga nsobola okubuulirako mu busamono obw'abato. Kati naŋŋamba laba olina muweeza. Olina mu church olina muweeza. Ngenda kukuloopa mu church nga kyekinnuma. Naye ate kiri awo tojja kutuuka mu ggulu. Maama wo tolidda mukola ki? Kumulaba. Naye nno gwe wandigambye kale simulaba. Naye ate ye agenda kaabanya amaziga nga takulaba. Mwana wange weddeko. Ebigambo bye yaŋŋamba byankaabya. Ne binkaabya amaziga. Nebinywera ku mutima. Nawulira nga ndi emotionally attached. Kati nensigala awo ate n'asirika. Teyakukuba mukko. Teyankuba. Teyakusiba. Teyakola ki? Soko kwatiriremu. Teyankuba.
omulabi waffe omulungi atulaba ku lutimbe lwa 3ABN olina abaana omwana n'asobya waliwo omuzadde gwe nasisinkana nga mu butuufu akutte mugoba nte gwakubise omwana kankakube emputu eno ekaveemu. Kakati tulina ekigambo ekyawandiikibwa kye tutera okwekwasa kubanga bayibuli egamba ssuula omuggo oyonoona omwana. Okimanyi nti abantu bangi bakozesa ekigambo ekyo okutulugunya abaana baabwe bennyini, naye nga omwoyo w'obunnabbi omukyala Ellen White atugamba nti engeri gye tulina okukwatamu abaana baffe tulina kubakwatanga abantu nga naffe ffennyini bwe tuli. Yogera n'omwana wo kubanga ebigambo singa omwana oyo omutunuza mu kigambo kya Katonda, Katonda kennyini yakwata ku mitima gyaffe. Omwana asobola okutegeera okusinga ne bw'okutta omuggo okumukuba. Ekigambo ssuula omuggo oyonoona omwana tekitegeeza mwana mufuula nte, tekitegeeza mwana mufuula mugoba kwega mukwatira mugoba nte oba okumubonereza mu ngeri esukkiridde obukambwe. Kati kigambo bugambo maama kye yamutuuza ebbali n'amugamba gundi nnyoko yafa era ng'awummudde yandyagadde nnyo okulabako naye ekkubo ly'okutta ery'okubba tosobola kulaba ku nnyoko. Wawulira otya mu mutima? Natya kubanga nga bulijjo ŋŋamba nti olunaku lwe ndiddamu okulaba maama wange nina bye ndimugamba ebinyize. Kati nga maama nakata ŋŋamba tokyaddamu mulaba nesuubirya obulamu obutago tujja na kutuuka kasita weekuumira kasita obeera mu ebyo. N'asirika omukyala oli yali mugezi. Kati ku makya nkeera ngenda ku ssomero era yampakingira bulungi. Twalinanga emmere twagisibanga mu bubaketi nga tusiibayo eyo ku ssomero nga tulya. Kati ziba ziri ssaawa nga 4 tuvudde mu break tuyingidde classes. Najja nayingira staff room n'abagamba bannange nze Walugembe sigenda mukuba naye njagala mumunkubire yabbye nga sikiinaako idea mba ndi awo mu kilaasi nga batuuse nayina tica wange tica agamba ng'akuba bankuba kibooko. Kaakati nga mu kilaasi omwo munyamu mukwano gwange era nga ye yali class monitor nga bamuyita Ambrose nga tutambula ffenna buli we tulaga tuli ba mukwano nnyo. Naye tica agamba n'agamba kakati Ambrose gwe otambula n'omubbi nti kwata kibooko njagala onkubira omubbi ekibooko 10 mu kilaasi ng'abaana bonna balaba yagenda okusakata kibooko yankuba kibooko Ambrose. Engamba bannange ngangudde ebbeeyi ne mukwano gwange temulujjudde lw'abaana. Yali Friday enkera ku Sabbiiti mami n'asirika n'atulinda ku ssaawa ey'omwenda bannange nti tugenda kusaba nti naye nsabira musabire Walugembe obubbi bususse. Mama yanteeka ku display nempulira nga yenna ntoniye mpweddemu. Era ennaku ezaddako waliwo revival week yali wiiki yakusaba era omubuulizi kati ennaku zino musumba so yasumbako wano ekanyanya musumba Karahanga n'avaawo ndowooza oba bamututte wasimanyi naye musumba Karahanga ye yajja ewaka okusaba maama agambye musabire obubbi bufumbekedde mu nnyumba eno. Musumba Karahanga ate yali Pathfinder director waffe mu district ey'Ekyazanga. Kati nga azze mu week of prayer ate nga alina Pathfinder ate nga nange mbinyumirwa nnyo yayogera bingi mu kwogera ennyo nawulira nga nkwatiddwako ng'oyenjebuse ne ŋŋamba sijja kufa. Ne mbuuza mubuulizi Karahanga n'aŋŋamba obatizibwe Katonda ayagala abo abeewereddeyo ddala gy'ali tojja kuddamu kubba kasita obatizibwa. Nakitunulamu ne ŋŋamba Katonda obanga ekyamazima nabatizibwa ntesitinga Katonda nkoyo okuswala ddala anaasobola okuwonya omuze ogw'okusobola ebintu by'abantu nkoyo okuswala ne mbatizibwa mu 2010. Namala okubatizibwa Mukama najja nga nsaasira bw'atyo. Ekintu ekyo ne kinviiramu ddala. Bw'otunula emabega bwe ntunula emabega bwe olaba kyagendera ddala era neebaza Katonda si magezi gange newankubadde obusobozi weewaawo
okutunulira ekintu ne ngamba ekyo tekinkwatako si kyange. Nzikiriza nga tekyali kyangu okusooka newankubadde emyaka giyiseewo naye Katonda bw'akujja mu kifo ku lw'obulungi bw'aba akuggyeeyo. Ate waliwo ne kino kye njagala okugabana nti twogera ku guno omuze ogw'okusomola naye ng'emize mingi kati ono munnaffe gwe gwali gumutuddemu naye waliwo omuze ogw'okuyomba, waliwo omuze ogw'okugeya, waliwo abantu nga tasobola kutuula awo n'atageya muntu naye ogwo nagwo muze mubi. Waliwo omuze ogw'obulimba. Naliko n'omukyala twali tuva Ntebe nzijukira, omukyala n'akuba essimu n'agamba ndowooza yali ayogera na mwami n'amugamba ssebo ndi wano ggulu nga tuli Ntebe tujja Kampala nga mpulira omukyala nga kwegamba mu mmotoka abantu bonna beewuunya ate nga yali mukyala muyonjo nnyo nga yambadde ne perfumes eyeekubya obuwoowo nga bujjudde emmotoka naye kyatwewuunyisa kale naye gwo omuze so n'olw'ensonga eyo tekikukwasa nsonyi okwogera omuze ogwo ate n'ogusabira. Bannange Bayibuli etugambye nti ekibi kyekitulemesa Katonda okuwuliriza oba kankisome kubanga sijja kukirekayo. Bayibuli tujja kusoma mu Isaaya essula ejja kubeera ya 55. Isaaya 55 tusomere olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Isaaya ntuuseeko 59. Isaaya 59 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Bayibuli egamba nti laba omukono gwa Mukama tegumuyimpa wadde n'okuyinza ne gutayinza kulokola n'okutu kwe tekumuggadde n'okuyinza ne kutayinza kuwulira naye obutali butuukirivu bwammwe bwe bwawudde mmwe ne Katonda wammwe n'ebibi byammwe bimukwesezza amaaso n'atayagala nakuwulira. Ate era waliwo ekyawandiikibwa ekigamba nti nno okukwekereza ekibi kwegamba bwe tubikkirira ekibi kitwonoona. So n'olw'ensonga eyo bw'obeera ng'olimu omuze ng'ogumanyi nga Mukama Katonda akusaasidde n'ogutegeera genda ku maviivi osabe Katonda omuze ogwo gukuveemu. Weewaawo ogusabidde omuze nnyo olengera emabega tokyagulina tegukyaliwo gwafuuka nfumo. Mukama ansaasidde tegukyaliwo. obatizibwa mbatizibwa okugattako ogwo omuze nalina obusungu nga nze bwe nkugamba nti nva mu maaso oyanguwangako ekiddirira kyenina kyenkukuba oba simu oba kambe oba kiki kyenina nina muganda wange bya Mukama Yusufu era maama yamuzaala maama muto. Tuva mu nnimiro nga tukooye tusanga bannyinaffe bafumbye obuugi naye nkwata ku kikopo akaayana kino kyange yasanze nakikutte dda naye nga mulimu obuugi. Namugamba kale kwata ekikopo kyo nimbumuyiira mu maaso nga bwokya. Egyo gye bankuba sigibala naye nentereera mpola mpola. Omulala yali mukwano gwange nga bamuyita Sajja. Tusamba akapiira byaffe byakusamba awaka mu lujja kati ttiimu yaabwe yali ejjeeko amasaati eyaffe nga kwegali. Tubakuba ggoolo zaalinga 7 ku bwereere. Bafuna obusungu mutubba bakwata amasaati gaabwe bakwata omupiira gwaffe. Ffe twazinga omupiira ne badduka nagwo kumba amasaati bageerabidde. Mbagamba basebo muleeta omupiira gwaffe temutusigulirako mutubbye. Nakwata kibiriiti nenkuŋŋaanya amasaati nengakumako omuliro. Nembagamba omupiira gwange ngwagala nabaguleeta tuwa amasaati gaffe tegaliiwo ngokeza netweyoola. Kyani kya Walugembe, kyani kya Sajja, kyani kya paka netwekuba wansi. Naye nakwata Sajja ne muzinga bwenti mu magulu bwenti ne mutwa ku ngulu bwenti nakuba Sajja ebikonde ne buno obugundi ne bunuma obukokola bunnakozi bunnakozi ne bunuma
naye sajja n'atandika okubimba ejjovu sajja n'asika omukka banzijjako mujje kati bwe bagamba sajja n'atera okufa ewakaawo waliwo kitooyi nga bakisimye kikyali kipya naye nga bakisimye kiri wala mu fuuti nga 2 nenzikirira eyo nasula mu kitooyi omwo ng'otya nti bagenda kukukuba wassa omwana w'abendi nassa omwana w'abendi muzeeyi wange oyo taata wange Jackson ne bamukwata mutabani wakubya omwana waffe ate ali mu mbeera mbi nange nasasulayo obusente naye olwavaayo sente zeyasasula oba nazigabana mu kibooko mmeka simanyi naye Katonda najja nga nsaasira obusungu bwaggwaawo obuze bw'okwemakula obwo kubbabba bwaggwaawo kubeera mu kigambo as we all behold ourselves in the glass the glory of God we are changed into the same image from glory to glory even by the Spirit of God nti ffe ffenna bwe twetunulira mu ndabirwamu kyekigambo kya Katonda tukyusibwa mu kifaananyi kya Katonda okuva mu kitiibwa okudda mu kitiibwa obwa Mukama waffe omwoyo okubeera mu kigambo kya Katonda kyekikugjamu obusungu obwo kyekikugjamu emizeejo oba wasabaawo oba olina ekyenjawulo kyewakola ekiri awo okuva lwe nabatizibwa ate n'ekkanisa netandika okuntikka obuvunaanyizibwa nga nze mukulu w'abagundi ba Adventure Pathfinder biki ku church nze wa Sabbath School nze chorister nze kati ng'obudde bwe nnina okulowooza ndowooza ku buweereza endowooza yo Mukama agenda agikyusa mpola egenda erongooka ate ndi mu Blessed Angels Choir tugenda almost buli mwezi tubeerayo ne effort tubeereyo weeks 3 weeks meka tuli mu kubuulira embeera yange nejja ng'ekyuka mpola kyotugamba nti omuntu nga omuze gwakulemerako tandika okuweereza Katonda yemu ku ngeri gye neekakasa nze omuntu okuwa Katonda obudde kya mugaso nnyo kubanga waliwo eŋŋombo y'Oluzungu egamba nti an idle mind is a devil's workshop kati singa obeerawo nga toyina tosoma ku Bayibuli tobeerako toparticipatinga mu gundi by'ekkanisa mu nteekateeka z'ekkanisa oliawo you are ever dormant ogenda kuba muwonoonyi nambeemu siyinza kukyogera bwentyo kubanga waliyo abantu abamu nga tebali participative mu church naye nga bantu balamu tebalina kwatiriramu ndowooza agezezzaako kiwumbawumba akirungiye naye kale Mukama waffe Yesu Kristo akituuse gy'oli bulungi nnyo gwe atuddaawo nga tolina kyokola mu kuweereza Katonda oli ku 3ABN TV program Julira Mukama katuwumulemu katono nnyo awo wennyini bwe tugenda okutandikira mu kanyomero kaffe akasembayo nga tumaliza programu eno tovaawo mirundi emeka gy'olowooza ku mbeera gy'oyitamu ng'oli wakati mu lunaku kiseera kikyowaayo okufumittiriza kw'oyo akuwa amaanyi g'okozesa mirundi mingi ebizibu bye tusisinkana okusoberwa biva ku ngeri gye tutandiseemu olunaku bw'okuba tooki mu bulamu bwo olunaku lwo olutandika n'ani era olutandika otya 3ABN ekuleetedde program ensulo ey'enkya buli ku makya ku ssaawa 12 funa omukisa okutandika olunaku ne Katonda ng'oyiga okuva mu nsulo ey'obulamu nga kye kigambo kya Katonda kulikayo mu kaseera ako ak'okuwumulamu oli wakati mu program Julira Mukama oyinza okubeera munnaffe nga programu eyasooka omulangira Walugembe Isaac nga atulombojjera olugendo lwe nga tewasobola kugyota buliro tukutegeeza nti waliwo omuwaatwa oba tulinawo engeri gy'osobola okukikolamu noddayo n'olaba programu eyo Avento Media erina omukutu ogwatuumibwa Avento Production ku YouTube era bw'obanga ogenzeeyo
osobola okutayipingamu bulungi nnyo Julira Mukama Walugembe Isaac butereevu programu eno ojja kuba okusobola okugyota obuliro. Kabe kasinge wandyagadde n'okulaba ku programs endala ze tuzze tukola wano eno abantu nga bajulira Yesu Kristo. Naawe osobola okuzoota obuliro. So n'olw'ensonga eyo bw'otuukayo tulayikinge, subscribinga oba tufollowinge, ate era osobola okugabana n'omuntu omulala yenna naye n'asobola okwerabira ku bujulirwa obungi ennyo. Kabe kasinga obusobola naye kennyini okumukyusa. Twongere okujulira Mukama waffe Yesu Kristo. Ebyo kyawandikibwa kinjagala ennyo omubuulizi agamba the conclusion of the matter is to fear God and to do his commands. Kale n'olw'ensonga eyo nga tumaliriza nina ekinyusi kyange kiri kati kankijjule. Tandika okusoosotola. Waliwo ekintu kye mubuulizi olunyiriri mu ssuula 9. Omubuulizi 9. Esebo. Omubuulizi 9 essuula olunyiriri lwa 5. Olunyiriri lwa 5. Nkwewe esomere kwanza ensome. Agambye nti nno kubanga abalamu bamanyi nga balifa naye abafu tebaliiko kye bamanyi so nga tebakyalina mpeera kubanga ekijjukizo kyabwe kyerabirwa. Ekyo nakyo experiencingako nze. Nali sifudde naye nalabika ng'omufu. Otyo? Lumu nva ku ssomero, nali nva ku banking school fees. Nalina akagaali kange kamaanyi ga kifuba nga tuvuga eggaali mu biseera ebyo nga tuvuga amagaali. Ng'osobola okuvuga eggaali n'amayembe n'ogatta ne yeetwala. Otyo? Kati lumu nva ku banking school fees. Tutuuka ku Kaserengeto kaali kawanvu. Kava Kalyamenvu kirira mpummudde mu kyalo kyaffe. Naye sijjukira bulungi oba natamayembe oba nakola kisimanyi. Naye kyenzijjukira kiri kimu, nalengera piki eyeetissa amanda, ensawo z'amanda ng'ejja maaso ng'ekwolekedde budde bwa kawungeezi. Tuva ku ssomero wenkoma okutegeera. Kati kyenzizaako reported speech kati babimbuulira after some time. Ng'obadde mu ddwaliro okumala ebbanga. Mbu wasanga piki ate piki n'ogikuba oba piki ye yakukuba kati owa piki yali agenda okugula bwati kumbe ensawo z'amanda zireseeyo ki omugongo. Natuukira kuli nembuuka nempita ku muvuzi wa piki nembuuka ensawo z'amanda n'engweri neneekula bwe nti mu mayinja. Abaaliwo ne bakwata omuvuzi wa piki bamugamba omwana tomulekaawo ng'akoze eki afudde ng'afudde. Ne bansitula ne banteeka ku piki ne bantuusa mu kakilinika ewaka mu kalwaliro akaali awo kumpi n'ewaka. Owa kilinika olwandabako n'agamba ono sijja musobola mumuzza eryantonde. Kiro ssaawa 2 banteeka ku piki banvuga okuva ewaffe empummudde okugenda eryantonde. Kiringa ng'okuva mu kibuga otuuke ekiboga. Ne banvuga ku piki ne bantwala. Lwali lunaku lwa Monday. Ngenda okuddamu okutegeera yali Friday. Budde bwa kawungeezi. Ewaffe tetwali bagagga nnyo. Era n'amasannyalaze nga tegaliyo nga tukozesa butaddooba. Kati nga nze manyidde butaddooba. Ngenda okuzibula amaaso ndi mu mataala. Naye nga ogenda okustretchingamu bwe nti mpulira nga ebinywa byesibye, mpulira ebikalagampa ku mikono, yenna seetegeera bulungi okutunula ebbali nga maama wange waali. Maama ngamba mubuuza maama tuliwa? Maama nakate? Angamba tuli mu ddwaliro eryantonde. Ko nze ate tukimye ki eryantonde? Ko ye wagwa ku kabenje. Ko nze nagwa oba nagudde? Nangamba wagwa ku kabenje baakutomera, sawo z'amanda ne piki byakutomera. Ko nze ng'obyogerera mu pasti. Nangamba nti baakutomera ko nze ddi? Ko ye ku Monday. Ko nze leero ddi? Leero Friday. Kyogamba enkya Sabiti nti ye okuva ku Monday okutuuka ku Friday mbaddewo.
maama yantunira bwati n'akaaba n'amazzi agamba obaddewo wano nga lwokeesa lwetukola ki lwetubala lwetubala. Nasooka n'ensirikya bwe nti ne neebuuza nga ndi awo nsumagidde oba mbisse ku maaso sirya sinywa sifulumako bweru kugenda kufuuyisa oba kukola ki ndi awo n'okutuusa n'olwaleero omwami Ddembe simanyi gye nali siyinza nakunnyonnyola naye nga watwala ennaku 5 nga tomanyi kigenda nga simanyi kigenda mu maaso. Waliwo abantu abagamba nti nafuddeko ate ne ndaba bamalayika amanya Katonda yantumye saagala nnyo biyingiramu nnyo naye olaba nze nali nzirise buzirise gwe tewabalaba ne sibalaba naye nga nkyalinamu akassa sisobola nakunnyonnyola gye nali simanyi nayo kubanga oyinza okugamba nti nakuba ku kifaananyi ne ŋŋamba nalabanga ebire oba nalabanga sina teri memory eri mu mutwe ogwo kati oli afudde yinga yafiiridde ddala yabeera amanyiki tewali n'olwekyo neebaawo nga ŋŋamba nti Katonda yansaasira ntegedde. Maama yaŋŋamba nafukamiranga buli lunaku nga nkuyita nga teweenyeenya naŋŋamba nga nakayingira Blessed Angels twatambulanga nnyo mu effort nga naye maama n'atuuka oba n'atwendewalirwamu oba yali influence ya taata baawe ne baganda be baganga oyo omwana atambulanga nnyo mbu agenda kuweereza biki talina byakukola ye ne lwandibadde akomyewo mu kiwummula akole ku mirimu gy'awaka mbu agenze mu buweereza. Kati maama n'atandika okugamba naye olumu tojja gendanga onyambengako kati ku ssaawa eyo afukamidde asaba yasabanga buli lunaku ng'agamba Katonda wange bw'owonya Isaac anadda engulu anaakuweerezanga. Amiina. Nga kwe kusaba kwe Isaac bw'omuwonya wadda engulu akuweereze simulinaako buzibu. Era njagala okukkiriza nti okusaba kwa maama okwo ye ntandikwa y'obuweereza bwange. Weewaawo. Bwe nadda engulu n'agamba Mukama waffe yeebazibwe azzeemu okusaba kwange. Amiina. Tegeera Katonda okuva leero. Katonda n'ansaasira olunaku olwo nalwo ne nduyitako. Naye nkakasa abantu abatulaba bannaffe olaba nze nali nzirise buzirise kumala nnaku 5 nga tolina nga sirina kye nnyinza kujjukira olwafudde n'okutuusa leero kati oli afudde ye amanyi ki. Waliwo yagamba nti kakati abantu abaafa edda afa ki okusinziira ku bayibuli yetugamba nti omufu talina kyamanyi era omuntu eyafa emyaka 2000 egiyise n'omuntu afudde kati benkanankana amakulu nti bw'obeera mutulo nga weebase kikyomanyi tewali kyomanyi era bw'ozukka bw'oti awo wokola ki wotandikira. Kale n'olw'ensonga eyo nzikiriza ti ku lunaku luli Mukama waffe Yesu Kristo lwalirabikira ku ire mu kitiibwa eky'abamalayika bonna ab'omu ggulu bannaye buli bwenfumiitiriza ku kifaananyi ekyo simanyi naye mpulira omutima gwange nga gutyemuse nga ngamba Mukama sigwanidde kusubwa kwolwo olunaku bwe mba nga ndisangibwa ndi mulamu mbeera omu ku abo Mukama waffe Yesu Kristo baalitwala naye bwe mba nga ndisangibwa nga nfudde mbeera omu ku abo bw'anaafuuwa ekkondeere n'eddoboozi eddene n'akoowoola mbeera omu ku abo bagenda okusituka tumusisinkane mu bbanga. Amiina. Odyo waliwo ensobi gye nakola ndi muweereza mu kyaki mpeereddwa obuvunaanyizibwa mu kyaki y'ewaffe nkimanyidde ddala nga sabbiiti lunaku lwa kusinza kati twalina geography tour gye twali tutegese ku ssomero Sharifu agimanyiiko kuba yali obi wange mu kilasi yeemu geography tour eyo kati awo muli muki tuli mu senior ffeeno saabyogeddeko eri naye bagitegeka ya ku sabbiiti nzija ngenda okulondoola date wayise kakolingo kayikolongo kyalo ekyo bannakijjukira njagala kigulire Sharifu kakati kayikolongo tuba tujaawo nga date ngendo ogifolowinga egwawo ku sabbiiti mba wano ngamba maama ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omusanvu 2:14 ngujjukira bulungi lwe tugenda mutuwa twali tulina Stony College tugendamu ng'egwa sayidi zeeryo Sembabule
kati mama nangamba olunaku olwo olujja kuba lwa sabbiiti tokimanyi konze nkimanyi kasita otegeera musajja mukulu wabatizibwa n'okubatizibwa otegeera kati noonya kyonookola ate nze nange nkutuuzawo nkugambe nti ku sabbiiti tebagenda mutuwa bagenda ku kyaki nga bamba bwagamba yalabika nga ateeguya nsigalawo nga ngamba nangana naye nga omanyi omuntu nga sitaana n'akusuula mu nsobi nga abatali mikwano gyo bulijjo ennaku ezo nga bagamba gwe jangu naawe tujja nakugulira kino ne wabeerawo influence ey'amaanyi awo ekusendasenda nensendasenda bukya ku Friday enkyalo tugenda mu ttuwa nti ye nemba wano nenjoza bulungi engoye zange eza sabbiiti naye ate ne uniform nenjoza nenzigolola namala ozigolola nensigaza kusalawo genda ku kyaki ku makya bukya maama yakeera bulungi n'akwata ekitabo kye eky'oluyimba ne bayibuli ne yeesiba bulungi gomesi ye n'agenda ku kyaki nze ngenze ku kyaki konze kale onojja oba tojje konze nzija ekyamazima bwe yavaawo nateekamu uniform nenteekamu esweta yange nenjolekera ku ssomero ku ssomero yaffe tetwalinawo school van tetwalinawo motoka yonna kati tutuuka ku ssomero nga bapangisizza fuso zino ezitera okutwala ente gyogenda okulinnya ze tugenda okulinnya kilasi zaali 2 senior 4 ne senior 5 ne senior 6 nga tugenda kulinnya tugende ntuuka ku ssomero ng'abaana mulimu n'abasiniya 2 abaana abalenzi ye yayise ne ka girlfriend ke kasiniya 2 tugenda amagenda amadda bamanyi balina bye beetegekedde data games eza secondary mulimu abasiniya 3 ne tulinnya ku fuso twaliko abaana abasoba mu 150 nga bamu bali waggulu ku gundi ku angolines ezo waggulu abalala bali wansi kaakati nze nalinnye mu maaso wali mu maaso awo waliwo omutto gwa driver watuula deni nene emabega kati nga ffe tutudde eyo nayinayo muwala omulala bamuyitanga kirabo dansira ne HP w'essomero nga tutudde eyo ne ticca waffe wa geography yali atutwala tusimbula sabbiiti budde bwakumakyamakyawo bakyali mu lesoni ne mu kyaki ndowooza ng'okyabitwala nga bya lusaago otyo motoka esimbula tuva ku ssomero essomero lyaffe lyali liri related ne Church of Uganda kati nga maaso waliwo Church of Uganda wetwawetera bwetuti nga waliwo ekoona tuwete okutuuka mu lujja lwa Church of Uganda wennyini tugenda okuwulira embeekuula ebweru tulowooza abaana banyumiddwa kati abantu bava eri engulu bajja badduka abaana obatta dereva ogenda okufuna bwate emabega ng'ekitanda kya fuso tekiriiko kiri ku ttaka kikulula abantu nga mwe musigadde eno ffe tuli mu kitwe kigenda abaana nga bagudde abaana nga bamenyese n'omu mukwano gwange dereva teyamanya nakumanya nti ekitanda kibuuseeko tugenda okwetunako bwe tuti nga ne dereva yatuleseemu dda mu mmotoka yadduse ng'agisibye naye ekyalimu omuliro ticca waffe wa geography nga naye yabuuseemu dda tusigaddemu tutunako twetunako bwe tuti tugenda okufuluma mu mmotoka ng'ebitaba by'omusaayi ebiri wali ojji waffe bamuyitanga Joani yafiira mu kabenje ako angolayini zaamukuba ne zimugatta n'afa naye nayimira bwe nti nentunula Joani ng'afa gwe mulundi wange ogwasookera ddala okulaba omuntu ng'afa wamulaba ng'afa nga bwa breathing out bitole bya musaayi bye bifuluma nga bw'aba azza munda awuuta mu wuuti n'akutuka nga ndaba naggwamu amaanyi n'entuula awo nalabira ddala nga nze yona webale okubeera omulabi omulungi tusaba Mukama Katonda akutukuumire okutuusa lwe tuliddamu nate ku program Julira Mukama katusabe. Ayi Katonda waffe omulungi, Katonda waffe atwagala ennyo, Katonda waffe atukuumye atuwaniriridde era ng'otulaba mu bunafu bwaffe obungi ennyo mu mbeera zaffe Mukama Katonda waffe ezituleetera okwawukana naawe ate nga ggwe wekka asobola okutuyamba mu byonna Mukama tusaba otusaasire mu bunafu bwaffe obwo
otuwa amaanyi agategeera era aganaatusobozesa okuwangula obunafu bwaffe bwonna. Beera naffe ffenna, beera n'omulabi waffe okutuusa lwe tuliddiŋŋana nate omulundi oguddako ku puroguraamu y'emu essaawa ze zimu. Mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo tusabye. Amiina. Beera bulungi, weeraba.